mbalamusizzaako mwebale nnyo wagira mutabani wa Mole n'amatovu mirundi ne Yowaana mirundi era ekiro nalose maama wange afudde mbakubidde essaawa 12 yabadde akkuse 11 ku makya bagamba omuntu aba akkuse ne baŋŋamba mulamu nga ne kabbuli bagisiima nga n'abantu mbalaba amanyi oyagala nnyo maama wo nedda ne taata bwe ndwawo genda mu kyalo ne taata muloota ati mwe mulina biri ebyammwe ate bwe bagenda kufuna ebizibu waliwo baganda bange babiri abaafa era mbaloota batulina kyetwogera nemanya nti waliwo ebizibu ebijja kati tulinde ebizibu kati oba nze ngenda okufa naye I saw a burial of my mother mbakubidde essaawa 11 I woke up at 4 abadde otidde butya there's a message ayinza okuba nga Yesu gwe ndaba I'm seeing my own grave omanyi mmwe temumanyi what is happening in this country temukimanyi fetulaba bulabi ebimu tubiraba bulabi era Jesus yagamba naye temunsabiddeeko emirundi eki yasanga bebase ba disciples they were not saying what the situation that was unfolding tebakimanyi abantu ba Uganda tebamanyi and it is good they are doing their own things but we are in a very dangerous situation. I'm telling you we are in a very dangerous situation kubanga bwe bakola tukita surgical operation all of the people who have fought Museveni kyewawandika mu katabo kambabazi babadde bakikola to keep everything on Museveni tukita surgical operation Museveni toyinza muonoona mu bantu yasanga ensi eri bubi nnyo kakati Museveni yalemwa bulemwa tu document tewaliwo ya documentinga ki boti ba documentinga the most credible person mwalawe kati yagezaako kikola eyali bayambi si muwalawe yali badde owana buli kimu munakikola mazima yali badde owana owana would be a director of documentation or archive ku secretariat bamutya yate bamutyako ki ayina ki nziba bamutyako ki motoka owana gye yafuna ne gimusabira mu state house nga nkyaliyo yes mulindwa muwonge died ye popa abana be bakayini akayumba aka bamuli wadinga yes government zonna za identifying a brain ani agenda okukolera bano batya brain nabagamba teokolagana n'omuntu omusiru if you want to marry a submissive woman tofuna development always marry challenging woman towasa mukazi akkiriza buli kimu kyoyogera nosanga omusajja mu bbaala essaawa 8 nomugaa toddeyeeka nti owange agaana okunzigulira tumuwola sente who will check him governments operate on checks and balances not dormant the moment you fill your government with the dormant tebalina kye bakuyamba kati ate batugamba Museveni byayagala naye yatugamba mumpeereza abavubi bye bamanyi aye agamba afuge yekka abalambazi ate afunye eki if parliament nga benaalemu baali boogera why do you fight for the return of the opposition is vibrant bano batta even in the single party states the Nyereres the Kenyatas allowed the banker benchers to criticize government bano baleta caucus this is why batya kati nti ebiteeso ne bumubireeta byaludda ki but if you had the Serekos you had mbwatekamwa you had the search kubos mwali badde temuyina buzibu mwabagoba bugobi you are silence mubaita balebo MPs mu government tuyina gwe tuyita the voice of reason waliwo aba ndina meeting zendaba ng'abantu babaga nti mirundi is the voice of reason I tell you
ndi mu gavumenti mumonyabonyeza tekigenda kukola kubanga nze mba nkimanyi tebagenda you have silence everybody nayogera ku organic trade is there a newspaper eyali ekiwandiikako ati boti balina proof bazigula nosanga nga buli ndwadde yonna esooka kufulumira mu monitor monitor and bukedde are tools of destruction bwaba balina gwe baagala okukuba bamwononera mu generate paper ng'ekyaliwo ne bakunyonyosa n'ovaawo bw'ovaawo nga basirika kituufu yes ewali vibrant kasabajja waayogera oba ayagala sente nga biwedde olina kubeera mu underpants zaabwe kakati this is what the NRM is paying for money mercenarism abantu bategedde mu parliament short term strategies tezikola bwe bakukozesa mu kino nga bakusuula you look what motion anti kyenkubuulira look what motion is ani yasooka okuleeta ekiteeso ky'emyaka yali nsubuga nsubuga yasooka okwogerera emyaka ali luddawo bamuteeka olwamala okikola sekabanja yeyayogerera term limit okuzijjawo ali luddawo ali luddawo nokiwoseka gino myaka ate n'oyo magezi namala bagamba nti omusajja oyo ayogeredde emyaka ogijjawo bamuwangudde ewaabwe kakati kitegeeza tebakyagala nammwe mumusudde olumala okuniyomu ekidoli politics nga badduka paka lewalibeerawo nze mbatunuulira ebbanga ddene bangoba ne banka M.i.S.O got a new vision nga mutudde 5 billion otaddewo omukwano gwo ne bamuwa ssente oyinza okujja mwange new vision yenkubye ne bukedde ti Museveni yayise maama wange bamukebere mu mutwe so baka bushenga ne mutta mbwa 2 years ago tuyina meeting y'aba advisors they had never invited me even at a party olubanoonyayo bu 5 billion salivating nakano gendayo 2 years in 2014 bangoba ndi mulalu bwe bwatuuka mu 2016 bwe bataddewo akakyeka akapublish nkatuuleko pologulamu zange zonna zembadde mujjako ziddeko bamwe mulowooza nti buli muntu yenna akolera ki sente the moment you mention money teziriiyo muzeeyi abantu bankubidde kasimu ne baŋŋamba wagobezza omukazi wa UCC okubya omukazi wa UCC I welcome Nyombi Thembo on board Nyombi Thembo bw'abazze kulwanyisa nze nja mukuba mujjewo this is a new dispensation oli omukazi yategeera nti tewali asobola kulwanyisa following gye nnina yes Kalisa mess up himself nti ondeetedde omusango gwa biliyoni 10 no let us prepare for Nyombi Thembo if we want anti nze mbamanyi kana akasajja kana akazunza olutwe kekabikola pologulamu zange mubadde muzikuba nga muzijjawo nzikole bano abasajja you must study their psychology si Museveni yakuba nti Museveni has reached a point no bano batandika kukuba ne intelligence nekolako ne mukatambiko nawulira bagamba nti ne Museveni baba kuba ayita muggwe nedda ye style ye waliwo omuntu eyerangirira ku bwa president before nakuba buli muntu bakadaga bani bonna nabakuba bannakyo bube bampa sente amufomidde nina essabo lyange sente zange mweziva kani undermine me waliwo yali alwanyisiriza ono kizunza omutwe emyaka 10 nti era akomye wasokoole nabakuba nekijjawo nekino nja kijjawo unless is reformed nti today bannayuganda bategedde nti there is money mu muntu omufu it must be a national authority it must be organized in such a way nti nange family yaffe mugiwa ku ssente yenyini government can depend on this money now that we are financially starved by the international community si muntu
okono ono jogensi mbwajja kirya yekka ng'okirya nani bajja kuba bakutte nti this man must go home to him to, has a dispute sikusuula eddalu nange napawe yange yes ejjoogo ligenda naddogo wikikulafuti fe emisango tugisala expate tetuyita bajulizi ate ewaffe yo teriyo banene omuteego gukuba kati nze maze nabo emyaka 9 guno muteego balina okusasula era I was watching a meeting somebody who has been taking my money. I would be a very rich man. Museveni yankoledde ebintu bingi nga waliwo abijjawo. A rich man is a nuclear, a rich mirundi kati atadduka sente z'abantu ze watwala. My kwalo eri ku bintu ebi. You have been taking my money, return it. No, onazunza omutwe. Took my money, but he abused me. Bring it back unless you get your mutego. Kabusinga ino mutego mu nyumba ye. Ajazisasula ne kulibya million 10. Bantu ndamu Amawulire. Yes. Mazima. Kakati the situation we are having, we are in a crisis. A very big crisis. Why? Muhozi bamutya. Ate muhozi omwana w'Omukulembeze. Nga nabo bamunju. Bamutya lwaki. Muhozi alina criminality record. Bali badde basanyufu. Bamukuba. Gwenda kuba akatambi obawulire. If these butambi are fictions, if these butambi are fake, why do you bother? You live with them. Akavubuka akali kangegenya kebawanga sente bwe kakometinga nga crimes nga balumbanze. If the tapes are fake, why do you bother? Mazima. Ozijiko. I'm ready for Nyombi Thembo. Ne hoteli ze bajjaziga nozite ozidi atukwate kalabe. If Nyombi has come to fight me, I'm in a very formidable situation. Kali akawala kabadde katya. Nalingera kalwaze ekikulukutu. Nga kazanyira ku programu zange. Kuba beso bije bakola. Basayirensinga buli muntu yenna. Nesigalawo nga mu the source of facts. Nzinsubulo bakuba. Mugwanga lino buli omu yatya. Babirekera mirundi. Yes. Bonga balowooza. Buli omu yatya. I will be a dispute. Nze nabamanya nti bajja kudda. Okusokolinda. Mu magye tukimanyi. Military science. Ndimuba abantu ne bagenda. Bakomawo okukima emirambo. Era Rwanda yatukuba nnyo ekisanganirwaki. Twabakuba ogwasooka. Ne baddira land mines ne baseka ku radio station. Nga bwe tuba following nga tufa. But they came back to collect their dead bodies. Why? Owulya Kamas, owulya Israel. The dead bodies are very useful. Amme omuserikale waliwo Salimu Sale yali ava kyangu gindi no je yalumba. So kati waliyo institution Kabamba yali abalimi emirundi emeka esatu olwakuba ngondi yali talina kufayalinga kati ne bakwata kakka ogwasembayo kakka nga alundira mwente kakka yalinga nti nalimbi manyi kakka nga musajja wa intelligence naye nga alunda ente wa Kabamba n'abategeera bonna n'astudinga situation. There were also women abafumbirwa nga abakyoli n'abalangu for spying on them. I see. That was how the guerrilla was organized. Kakati Museveni yalonda kibazoka ekiboga abatanzania kyebaleka yenga amanyi kikola kyekyakuba Kabamba kati salaba ava Kabamba Museveni yakwata emboko abaana nga bali akasooli bamenya kasooli bali ebikajjo n'abakuba emiggo bagenda kulumba Kabamba lwaki bali bafollowinze ku bikajjo bye bagenda bakola ki basuula enjala nebaluma naye nga alya ku kikajja mukuba emiggo egimutira amagezi yagajjawa muyekera style ze zakiyekera nnyo naffe maama waffe Tata waffe yali wagombola w'empenja. I recently visited there. Ne Maddu. Ne Muduuma. Tata waffe yali ng'omwami w'eggombolola. Kakati tuli ebinyeebwa. Twalimanga binyeebwa. Waliwo omusajja bamuyita Kaloole.
kaloli twagenda naye emaddu n'abulirayo naye when I went back to maddu natwesinga muganda wange bwe twali mu ssomero lyerimu maddu primary school nimuzuula ng'akaddi yaweddewo mazima nagendeyo maddu nakula lulirwe oba was it last year yes ewe kubye ebifaananyi ne bannakyalo nabalaba nga tata wange wagombola waawa era emaddu batuga nti enkima yabuuka basi neeyabika kasoli w'eggomba nga gwe mugga gwayo I grew up in maddu nasomeranga buyinja butoole ebuyinja butoole yali ekereziya kitaffe ng'ayagala nnyo tusome obukatuliki era yatugambanga nti njagala mbeere mu ttaka eyo ng'eriyo faaza mirundi twalemwa yazaala benzi twalirawo ebyaffe nga tukyaliki naye ate tudde baateekawo sentimbaaga egendamu abaliddeko akibisopo gundi semwogere mwafa teyayitako mu maina seminary yayitako bukalasa no oba katigondo yes kitaffe yatugambanga nti njagala nga buli omu asoma sapule byonna mbimanyi ebikolwa bya sapule ekikola ebyekitiibwa ebikola ebyessanyu ebikolwa ebyokunyolwa buli omu ng'asoma ekisinde ekyokumakya n'olweggulo kikulema kuba emigga egikutta kakati tubba ebinyeebwa ewaka ebiriki ebitali bisuse twabiri okuva emaddu emuduuma okuva empenja waliyo omusajja nga bamuyita kiku oluzi nga luli wansi wano twagenda tubirya mu nsawo paka buyinja butoole kozi nyaffe atuvaako wa mabega agoberya binyeebwa ffe tubibbye ffe banyaffe batutraininga nnyo baddiranga nga ogenda okwera mu kisenge ekyabakulu ne basuulayo ennusu ngezi bwe bazibala nga zibbi bategeera omwana mubbi ono omwana ajja kuba muki mubbi fwe batutraininga bwe batyo myaka gyenkaaga abakuba kibooko abakuba nga babbye ebikajjo kakati era twaŋomerwanga nnyo ebinyeebwa ebirimu entungo kuba enva tezaaliwo ennyama ng'egulibwa lwa mukaaga eggadi y'okulwomukaaga etaliiko nnyama ennyama ya krisimansi nga krisimansi eno baasibanga amatooke okuva mu gw'omunaana ng'omukazi atakuliddwa lugoye tasoma mmisa ya misana omukazi anoba ki butakufumbira ki kati gwe enema ogimanyi twalyanga ku Easter nga tuli embizi battanga obubizi ku Easter nemuli ennyama y'embizi kakati ali nemuli ennyama eno ng'egwamu ku lusooka eya Christmas ng'egwamu kuki ku lusooka kuba ennyama uli mugirya nemulwala enema akabuto kakola ki kakati nnyo maama wo n'alyoka kunamya n'atabula sabbuuni sanirayi n'okuba akabundu omuceere nayagala nnyo okusomera eyindiya omuceere omupunga nga tumala kulya mmere matooke ne batuwaaki omupunga tugulyako lunaku ki lumu ku krisimansi era nze nayagalanga nnyo mmesa y'ekiro eya krisimansi ng'ebitamu bivuma faaza ebyobuwemu faaza olinga kino otulemeseza okugenda okunywa omwenge gwaffe ng'emmisa y'ekiro enyuma nnyo lwaki abasajja baba bavudde mu mwenge gwabwe omuganda n'atuuka mu kyaki n'asomagira neyemagaza bwati emisa y'ekiro ng'enyuma naye nga bakigendemu bebatalinaaki kakati ffe banyaffe bafumbanga nga musekola ebinyeebwa ebisiike babiteekemu entungo ffe maama waffe yayagalanga nnyo maama waffe yayagalanga nnyo obusera ndowooza oba alina background y'obuyima oba muzibe oba muki I don't know I doubt whether my mother is a Muganda woman oba ancestry ye alina kuba muziba oba muyima oba muki ng'ayagala nnyo obusera ali akalo ewaffe akalo kaaliyo and like other people nga bali amatooke gokka
yabawanga ebinyeebwa ebisiike abigenda biteeka mu ntungu omugoyo lumonde naki n'ebijanjalo special deal special meal naye nga omanyi kyabakola aleeta akazingonyo n'akabateeka mu kamwa eyalidde ebinyeebwa alabikirawo embooko nekola ki embooko nevuga anti bwe buyeekera obwo bwe buyeekera ndi Muteesa yakugamba bwe yali agenda ngadduka mu Uganda baasanga ekibinja ky'embogo oba enjovu. Muteesa was a hunter ng'amanyi gundi ensolo bw'oba togipolovookinze terina kyekkola. Kaakati bano baali bazitidde yalina babodegaadi be babiri n'abagani nedda zituyamba zijjawo ofuutumaakisi zaffe. Muteesa was a good hunter. Yalina sabbaawa embogo besasi ogikuba amagulu wano expert nebwama ya busungu nnyo era embogo bw'oba ogikuba essasi weekweka mu muti nejja n'obusungu bwayo bwonna n'envubu nvubu esooka nedda emabega bwayiti ejja ekubira eddala omulundi gumu kati weekweka mu muti ekuba mutwe gwayo egwasi n'enjovu enjovu akasiisi kagitta enjovu zikyajingira ddala ekuleeta emisinde kati gwe weekweka mu muti egwo kuba egugjewo era ffe tulina akalemanjovu mu Baganda when you fight me ng'ompita mu gundi I become akalemanjovu kuba akalemanjovu enjovu buli lwekanyeenya bweti tekavaawo kali flexible akalemanjovu ehunter amwehunter bw'olaba embwa ng'ekomawo ng'edduka erabye python oba engo lanaawe kakati mu bayizi as government will operate for abayizi ensolo mugigabanirawo nga tebannagitta. Yes, you divide the animal era omuganda akugamba nti akasolo tekannafa nti omukeera gwa jjembe tukalakala entamu. Olunaku lumu abayizi baali bayiga ewaffe olw'eddaluulya kaakano yiino baali banzise n'embwa zaabwe ng'embwa zigoberera nsi naye nga mbalimba nentandika okudduka. Kakati ffe mu Baganda abayizi ow'olutula balina kye bamuwa eyaleese eki omuzizi yasooka okulaba fuutumakisi z'ekisolo n'aziga ye muzizi alina kyalya. Ow'embwa eyaleese embwa n'awemula naye bamuwa lya onoosula ku buliri ne mukazi wange nze neesula ku mukeeka embwa neewaga nti egenda kusula naani erya bulenge amwe hanta amwe resola nakuba abantu ebigo ku kyalo amwe very good so w'abazungu nze okukwata bwenti twalina amagezi gaffe nga twesiiga amenvu olyaku opponent wo bwakukwatako amenvu oseerya buseerezi omusimba enkalu nga tannakusimba n'omusika noddira akalevu kano n'okasimba wano kuba bwakukwata wano wabeerawo kaavu wano wosimba akaki akalevu wajjawo ekinnya. Nze nakuba abantu ebigo ku kyalo nga tewali ampangula nabagamba nti yali nkuba ekiko ku kyalo kono aliva wala jjajjange bulasi yali mu megganyi kati byonna nabirabako. That's why I apply politics. Ebintu byonna bino nti Museveni yakuba abaana embooko ng'ategedde nti bye balya amagye gagenda mukola ki kati yembadde nkunyumiza nti Sale ave Kabamba yakola ti yatuuka mu kibangirizi n'agenda ate nadda niyebakawo abajaasi b'oboti nabo baali bamugoberera ne bayibaka mu kibangirizi
kwolo teri muyekera atafunanga to batemanga butemi baba ba yabakolera tti ng'ava ekabamba sale yabakolera tti ng'avaawo naye musajja mulwanyi ddala anti sale muganda we era kyavudde amuwa nawulidde amuvuma mu meetingi zaabwe afuuse kitalo akoze ekyo ojja kawulira akatambi we are tired of the cow mentality be bakama bokka be balina ssente bokka olukuŋŋaana olwabadde bukedeya naye sipiika teyalubaddemu olukuŋŋaana lwabwe balututte bukedeya era omusajja yagenze wa profesa mirundi ankuba nnyo anemesezza andiki mbabaje ebintu bibiri ayina Museveni is preparing for me a package either to surrender me to Muhoozi or when he is coming back era nze wannamuyalo ŋŋendayo eno enkofiira yange ya Museveni naye nazikuba ne batansasula ekimirundi is a nuclear bomb nga tebamanyi perseverance nti njava kubamba jjo kazunza olutwe wulira akatambi kyekwogera naye omanyi ekyaddirira omujaasi nga bakubye munne akomawo era bakuŋŋaanya abajaasi bobote ne baleeta atirale ne baleeta ki bakima emirambo gyabwe sale kyeyabaporovoking intention yali yakujja mu mirambo uniform naye ate ne sale naye bamukola akakodyo ke kamu ebukalabi era nze singa tebanwanyisizza sale yali anonze nga newafazeeyo ampadde okusimba emmwanyi divinity union kayanja nankuba sale bali bamutidde ewaffe nti emmotoka yava ekyotera eyagala mutomera kuziriddamu olwo bantya naye kayanja yafunamuki mujuzi ali mu ttaka nze wendi ate kasolo yafuuka minisita bakubanza olwa intelligence yange bankuba buli wamu bankubye tebagala ngende mu parliament but perseverance nategeera nemeddeko lwaki ekiku ekimanyi ekyo ekiku bedbug kigezi nnyo is one of the most intelligent insects ekiku bwe kikuluma mu buliri omanyi nti ekiku tekiruma bwe kiti nga nsiri kiba ate decent kisikamu omusaayi ekiku tekiruma kyo kiba ate decent kirina science tekiruma muntu apaana kinuna at a distance kati ekikuba ofulumya ekiku mu nnyumba ekitanda n'okijjamu otunulya ebiku byonna nga bya white biweddemuki kikomyewo ekitanda akikomyewo mu nnyumba kiba kiramu anti ekiku kigamba abaana baakyo ne bwokiyira amazzi ti whatever is hot becomes cold perseverance tebalowooza I sympathize with these younger people tebalowoozaako nti waliwo omusajja asobola okuba emyaka 10 ate nga nze nali njagala batwala mu myaka 9 muteego omuteego osusule n'ejjoogo lyo mubanja sente zange yazitwala omuko mubanja sente zange has been taking my money. This is what they don't know. I'm a supporter of Muhoozi for future naye mbabanja ki sente zange zimbadde mukola ki nti eriki emirundi eze nuclear bomb test zesisobola kukolagana naawe wakati kyembadde kunyumiza nenkuga sale bukalabi agende bukalabi akuba abasajja baani kozi nako gayisa amagezi enkuba yali etonya gali mu miti waggulu sale bamuba amasasi 3 mu mukono abebukalabi be bamuyamba yali nako gayiiya sale bali bamutidde bukalabi gadda mu miti waggulu sale ayina omukono guli bwebwe ayina amasasi muki 3 bukalabi yali abakoledde coffee project ye bukalabi n'aginkwasa ne banwanyisa kuba sale tandekeryangako mu nsi they identified me ti ndi musajja mugezi nnyo nga waliwo yagala okunteeka mwanda oyaze ngaoteeka mwana you have presence ambition sikuwagira zempakira Muhoozi ajja kuniyama njolemu njavuwala enkomewo situlika bampita ekyankwanzi mbwe eriyo
advisors meeting ku Christmas waliyo milioni meka ngende nalaba amiri yakyambadde ali ne buchamani yasoma ekiwandi nalinja kutulikirayo ne bagamba tobere yani kana kanyenye mutwe mbongende mu kiwanuka company advocacy signing a document ne family yange siri damokozesa byemba kuteko nalinji njitulikiramu muwozi nannondo okubeera okuorganizing party nentegeera nti ali influ nalema kukiwanuka saagendayo no serious long term strategies abantu bano balina short term strategies emwe mulwanaganye ate 9 years long term strategies era muwozi agenda kukitwala long time wars yes long time njogera kuba bujozi kuba malamu bakwejo ogondi bamalemu kati baagala okuddamu okusokolenda do it bobalowooza nti legality nti bateekawo etteeka what about does the law regulate no mwabataluli ne mutunda organize you are confirming ti omusajja mirundi bye yayogera ntusokola abantu enda two even if you make it legal you make it chi legal omukazi bwabanga omazena y'emyaka aga n'omuwasa empeta babalemeka balime mwattabe kalinzi gwebe waguza amulani babakubanja bajja kutundwa buhoteri bw'obusasule kakati bo tebamanyi let us legalize when you legalize abantu bategedde omanyi bano abaana bo balowooza nti nze mbalwanyisa the amateurs ejjoogo lyabwe tebalabangako muntu ali fomide babadde persistent anti kyenkubuulira anti nga balowooza nti ndi ize tuli move nabaga nti ewaffe ewaka twayina nga tuyina abaana bonna abalenzi babikola butida zomba tuzikola mugundi munkoba z'eggaali eggaali yedda ng'omupiira gwayo waliwo akagundi bakayitanga Dunlop ng'omusajja okuddira omupiira aguweeyo watuukanga okulaba omupiira nga 90% biraka baguteekanga mu mazzi wali akalaka ne wakolaki ne wafuuwa yes ng'abasajja bedda tebambala ngatto kubanga ebigere bino biguba naye omusajja wedda yagobanga enjobe ng'amaggwa ge gamenyeka omusajja wedda yasibanga eggaali ku kisinziiro kati teekayo ekigere kuwona omwana ayambala engatto ate nga ebigere bino okutambula wano katonda yatukola kutambula wa ku ttaka this is why bwe tulinnya ennyonyi oba okusula mu kalina tuwulira bubi the higher you go the cooler it becomes nze nsasira abaana abali mu kalina waggulu basamba batya omupiira I'm not used to that wound life bwe ngenda mu kalina I feel coldness kakati gundi waffe twalina omusajja nga bamuyita Minani yali akulidde waka because our father was accommodative era yalina abalundi ku kyalo bangi tamala ow'omukirundi kuba bali abasajja ne bagamba nti the foreigners Banyarwanda and Barundi we are not Baganda we are not accommodative the foreigners we are accommodative nga bwe bajja ku kyalo beddira kika kyani kya nannyini ttaka ate tebakwana mwana wa Muganda mwe mukwana abaana baabwe kakati mugende mmwe anti abazzukulu balina ekyejo ate omukyala olaba omukyala bwaganye genda bayi tukola omukyala tukola omukyala oyo mukyala ayina eggume mukyala wange ayagala mwami we muwazeni kakati maama wange twasala omupiira zikola zomba kale ebinyonyi byetetugenda kulya ekintu kyetwalyanga juba nagundi bagitanga batya ezenkofu enkwale twaziryanga emaddu okamala obukamala nga kaloli azitutegera ziwomera ku lumonde obukofu okola kigu tebudda mabega enkwale tekwatibwa era nagamba Namboozi
bagenda kusiba naye nze ndi goli nkwale nze ndi nkufu nze bankwatako enkofu ne bogereza kasooli bwoti ndi ani amutuwadde enkofu bwe begenda okugwa ku magi gaayo esooka ku muti waggulu ng'egenda gwa namasuba tewali agikola ki agiraba enkofu ekitta enkofu kimundu kino ekyamasasi amangi era kati nga nze omusajja omutemu okimanyi emundu gwegiteeke mu kisula omunyo gwa kisula omukolemu amasasi ababbi bakube bagende tottirawo naye omunyo kisula kyabakola mu lubuto bavunda tokuba sasi lino kwata emundu eri mu kisula esasi likole mu kisula omukuba yenna omunyo kisula namuyuzayuza abeera mu gunde nkugambye abeera mu nyumba era nze nakwata ababbi bajja ekyengera ne battayo omuntu naye omuserikale wange yali komando n'abuuka ekisenge n'akubako omusasi mu kugulu omusajja oli yali mugezi yagwa mu kikomero ekiddako n'abuuka ekikomero ekirala waayi tewali awulira sasi n'afuluma yes naye olw'okuba public era twalaba ekitabu omusayi we guli ya 12 n'akwata owa board nga tategeera tasobola kuluganga omusajja bamukubye essasi naye akakodyo ke nabakola kaali kamu nayogera ku leediyo ne ŋŋamba bwe mulaba omuntu yenna gwe bajjanjabira mu kiriniki mu mumbuli I arrested him. Abasajja ababbi abalala nabakwata lwaki nakwata omubbi omu nanga nze ndi mubbi naye kiki naga tuyina bannaffe bangi n'abakubira essimu tuli jinja eriyo diiru ne mugandi kabayite ne tubakwata waliwo diiru wano mumukimanyi mumanye ekiri mu makomero omwo nti bakirazi bavaayo yes kasaweza emyezi 6 amabaluwa bano abalokole bakwata amabaluwa oba international organizations ne batwalira abasibeki omusajja omu yali mu kkomera ly'etteso ne bambuulira nti ennume ya gundi egenda kuzaala abaserikale tebategeera koodi yali musajja nga muguzi wa mwanyi ng'afunye sente wa n'akaaba amaziga mayitirivu bayina eddagala lyebeeteekamu ne baddukana ne bakola ki yakaaba amaziga osinambooza genda mugende saala batwale bano abaana kaakati osi kyava amubuuza ekikukabye kiki maama wange afudde abulayo emyezi emeka 2 afulume oyo ye baba tebakyamuyinako nnyo ki kubanga bw'atoloka bamwongerako omwaka mulamba osi kubanga ababulayo emyezi 2 buno obwana obuto buki bufumba muba osi ate olumu ne bakazi baabwe bubayingiramu yes kuba kati ngaabo abeeruzira balina akawunga kangi balina embizi nyingi balima kasooli balima ki kakati baagala obwana buno obusibe bunabba essimu nabba kiki obola bwe bubba buddayo tulina bwekiyitira mu psychology kabba essimu ne kaddayo waayi omusajja afumba obuugi eruzira anywa ekidomola kiramba katikkiro weeruzira ayina n'akatimba k'ensiri katikkiro mukomera ye waasola wali oke kati omusajja ng'agamba osetteso mama ng'akoze eki yemuvuga ne ku ggaali kozi babbi banne bamuwadde koodi nti ennume ya gundi ente ya gundi egenda kuzaala. There is a man who has received the money for coffee buying. Bana batwala message mu komera tebakikola ki. Those people are very good. Fetuyina kye tuyita sigino koodi sigino era ogenda okulya akatambi badwago baani bano bibalimu ebyobusiru. But how can you get a stupid man ayogera ne source yammwe ya sente? I'm not the one who is disturbing you to reason engojiga na muganda wo, but the way they talk is as if the government teriwo nayogera ne source yammane nzemba kuba oba mwekuba mwekka
obutambi nze mbukwata oba mumbwereetera mbawe ssente nabagamba nti abavubuka baava Kenya nebasiikana omuntu bemuhoozi bamufule international comedian Kamala one of them yeyeje nemwa milioni 10 akatambi n'akampa nze mbakwata bebajja okutunda mbufetishes mumubireeta ate ne mbabasiru obutambi if that's not your voice nga kali fake why do you complain Nyombi Thembo oba obutambi si butuufu bafaayo ki because you must identify nti nze njogera then this man trapped me nayingira mu privacy yange naye okuba byeboogera biri treasonable tebayinza kuvaayo batiisa tugenda okubagana n'Ennyo na amulede for Nyombi Thembo ansanze ali formidable ate Nyombi Thembo kono akasajja nkononyo ekyokulyako ndimanyi bukedde yawandiise oli omuwala bamugobedde kino nakino nga nze mbamanyi kono akasajja buli lwokakwataka kalina ejjoogeeri kujjako media kujja kuki kuteeka kaliisa yekka kakati owulira omusajja bw'atuuka ewaka azze n'afende yamuvuga ne ku ggaali n'abagamba bannange afende we mumuwe enkoko mutufumbire emmere maama yafudde nnyo ne siziika ku maama abo wakati nga tebalina kye bamanyi nyaabwe waali tebanafunayo ki koodi tebatanagifuna n'amugamba afende tugende wakiringiwe ku maama ettaka omusiru n'akolayo amaze okulya enkoko obuka pulisoni tamanyi nti ono kwali naye ekita omuvuka ng'akwata enkumbi yajja emundu zaali revolver ezi nga ziri mu kabbuli enkadde n'azijjayo alina ki n'ofiisa amuwerekedde aziike ku nnyina kozi nnyina si mufu yalema okutegeera koodi eri ewaka tewaaliwo kidaala tewaaliwo ki maama nga nemuziikako afe nemuttira enkoko kakati omusajja yejjayo revolver ezezi n'azikokinga n'agamba afende bw'oba oyagala nkuttire wano kankuttire wano afende yayita mu lusuku n'eggaali yagirekawo agenda mu kkomera bamusiba omusiba aliwa ne babba ku kyalo eyali aleese ki sente omuguzi w'emmwanyi omubbi yakeera ku makya n'avuga eggaali n'addayo wa butizoni bamukuba miggo kumuteeka mu mazzi ne bamwongerayo omwaka gumu sente yali kazikoze tukiza sigino nabagamba nti nze mu sigino nkimanyi kasooli abantu nga bagamba ho eno egenda okutonya erimu n'obumansuka waliwo mbega babagamba mudduke intelligence temanyi sigino z'abantu okitegeera ho eno egenda okutonya erimu naki kitegeeza waliwo mbega wa M.i.S.O gwe balabye mwenna mukoleki musirike oba munyime ebyabuwemu nze nagenda okugula emmotoka tukiyita gundi tukiyita tutya siranga mbega yenna owa Amerika ali mu Uganda bamusomesa Oluganda ayiga esiranga yawa ey'omugeto nagenda okugula emmotoka omusajja n'agamba munne tokkiriza omugagga okuva mu ssanda essanda kitegeeza mulambo kitegeeza yali yanguza ekimotoka ekiki ekifu kitunde ku ssente zonna zokola ki zosanze oyo mukebezi omukebezi kitegeeza ki ntagula bintu ajja buzinakebera ebiri mu dduuka kakati siranga bw'oba togimanyi siranga bakubbirayo kuba gwe totegeera ki siranga olina okitegeera is the local language olwogerebwa mu ki nti oyo omuwala omulaba asamba gwa nsimbi prostitute bula ebintu bya ghetto ebyo simanyi oba obijjawa enkoko waliwo omusajja omusajja oyo yavuganga ekigaali kino ekyamayirikiti omumanyi motoka yamutomera nga alina miliyoni 4
teyatundanga mmwanyi njaga waliwo omusajja ng'ali ku Namirembe Road nga yayina bikajjo bya goowa biri ebi tatundako n'eki akakomera weekali enkoko weeri njaga nga ye kyayitiramu era kati mu Kampala mulimu enjaga ya caayi naye nze nabaga siginywangako nze bukambo bwange sinywanga ku njaga nze ne lubaale wange bamuyita bamweyana mugulira kuluudu ne muwa n'enjaga maama nakayaga yakola sente naye nze siginywangako ku bukambwe bwange nteekemu enjaga nze neboga nti kebera butirimya walo kebera enjaga njimanyi waliwo cannabis waliwo opium waliwo marijuana oyina ginywa nga dokita yakubuulidde nti omusayi gwe gukola gutya waliwo enjaga gwewa amaanyi waliwo enjaga gweziba amaaso accident eziri mu Uganda ez'abatakisi enjaga ekulaga nti ekiri ewala ekiri eddira ekintu ekikulinaanye n'okikola ki n'okiraba wala is marijuana yes waliwo gye bakuba mu mpiso waliwo cannabis opium bete babimanyi bali banywa misokoto waliwo omusajja gwe batwalanga munyi wanja yatema kasooli n'alekamu omuddo waliwo gweriisa emmere waliwo alwana when you are smoking marijuana oyina okugenda ewa dokita apima omusaayi gwo how does the njaga ne kati mu Kampala bulimu obukopo butono bwe buti bwa mitwalo eki kalimu enjaga emanyi covid enjaga enkoko ziri enjaga nezibeera resistance ente ziri enjaga that's why mu Holland yemuyita Netherland yenjaga yagitongoza abasajja bava mu bitundu ebirala nebajja bafuuwa enjaga nga yebaleese kulinnya nnyo musajja nakuba tikiti y'ennyonyi abalibbiya bagendanga mu Italy ne banywa omwenge waliwo abasajja bakola ekimeeri eribbiya mayiro 16 okuva e Tripoli kubanga ensi yonna territory yayo ekoma mayiro 16 naye waliwo omusajja wano yali mu foreign affairs yagenda mu kimeeri omuli bamalaaya eriyo omwenge eriyo ki naye teri poliisi bamukuba dola ne bazimujjako advance party sente ze yali atuteera foreign affairs bamukubirayo ne bazimujjako so naye ali aba briefing abo bebawa emirimu ingize ebyo ng'onoonya njawulo nga ayagala kulya ku muzungu sente ne bazitwala kati e Holland bo kye bakola si byanyegenyege e Holland bw'oba ogenda abawala bagagawalidde nnyo abakola mu woteeri waayi agula enjaga nga y'amaddu n'agirekamu muwana n'agitunda e Holland onywa enjaga Holland a process is legalized ne revenue ebeerawo mugenda kumala bbanga ki ne bakuba etakisi bwe kagaana gwofiirwa abasolooza babaawo neyiwala ebaawo kati nyegenyege yabakolaki nabaga nti Salo Upendi was publicizing nyegenyege the moment it become regular mujja kubona n'abagendayo don't fight something the Christmas kati waliwo abatunda emmotoka oba kadi zaabwe the Christmas day is normal kyafuuse kya bulijjo ate Christmas si Yesu lwe baamuzaala Christmas lwali lunaku lw'abasamize nga basinzaako katonda waabwe ow'enjuba abazungu ne balukwata Christmas nga bakuma candles bakuma ki Jesus was born in February. Yes. According to who? Nkubuulidde bana abasodokisi be bamanyi Jesus lwe baamuzaala nti gwe abalunzi b'endiga baali badde ku nsiko nga balunda mu winter severe winter ate ensi yali kyennakwatibwako environment kitegeeza nti winter yali amaanyi nnyo yali yaddala nga babeerayo bambadde ki besikimo bambala amaliba nti Jesus yazaalibwa mu kisibo ky'ente waliwo seratoni era kyekyali best n'abaasooka okugenda emakka baasulanga mu bigango bya ŋŋamira was there Yosefu
teyabangako mwavu. Jesus Yosefu teyali mubazi, yali designer. Ekigambo bakiyita Nokitoni. Nokitoni kyekigambo kitegeeza designer. Bano bakiteeka mu Lugiriki okuva mu Luyudaaya. Yosefu yali musajja mugagga. Taata we naafa nga muto, n'azimbira ne bannyina ennyumba. Yosefu oyo gw'olaba. Yosefu yali ava mu nnyumba ya Dawudi nga mulangira. Yosefu yali atuula ku lukiiko lwa sinagoga we yasanga Zakaliya nga Bikira Mariya omuwala omulungi yali mukyewa mu ghetto